lukwago kitalo nnyo okufiirwa mukadde waffe ono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okufa nga ffenna bwe tumanyi, wadde abamu bagamba nti tteeka, naye si tteeka, kubanga singa lyali tteeka abantu twandibadde tugamenya, naye kya butonde tikirina okutuukako wonna wooli. Mu byonna Allah bye yeesigaliza ebingi ennyo mwe mulina okumanya obutamanya ffe abantu, wajje bakuzaalira, wajje onoofiira, ne wani gye bakuziikira, gye banaakuziika. Allah gwe yatonda nti banaamugiramu wano omwoyo, olwaleero olumbe lukusika ne lukuleeta okuziika, naye ng'ekikuleese kutuukiriza ndagaano yo ne Allah. Omwagalwa waffe ono gwe tuzza okuziika saafuna mukisa kumumanya ng'omuntu, n'ebyafaayo bye biraga tabadde musajja mukulu mwesimbu, akoze kinene mu kubanga asaasaanya eddiini ya Allah mu bitundu ebitali bimu n'okusingira ddala wano. Twagala okwebaza Allah olw'obuwangaazi ne bwamuwadde na byonna byasobodde okumuwa okuba n'emyaka egyo, n'aba nga amututte nga taswadde. Ng'omukulembeze waffe bw'ayogedde, olwaleero ekizibu kye tulina mu ggwanga lino ate si kyabavubuka. Omuvubuka bw'atagala teweewuunya nnyo kubanga akyayiga, naye kyabasajja abakulu abatagala. N'olaba omusajja mukulu myaka 89 ng'alinga Kikennembi awali Sukali w'alaga, ekyo ekintu ekisinga okukulukira obuzibu. Naye twebaza ono, twebaza musajja mukulu okuba nti abadde mwesimbu era ng'ategeerekeka. Wabawo abantu Allah baawa n'amanyika naye n'atategeerekeka, nga bw'oba oyagala okumumanya ate kyayambala kyekimanyifu okusinga ye. Noga ntomanyi omusajja oli ateekako akasweta bwe kati, noga marhaba mutegedde, naye ng'akasweta ke kamanyifu okusinga ye ng'omuntu. Twettanire nnyo okumanyika ate tutegeerekeko ekyo kye tuba tuliko. Njagala nnyo okuddaku okubagiza Sseruganda ono Lukwago, omukadde saamumanya naye ye gwe ntegedde. Era ekisinza otugatta ne Lukwago si bya bufuzi, si byaki, naye ekisinza okungatta naye ti bwe twatandika ebizibu bye tulina mu umma ebyabalyake, Lukwago ebyobufuzi yayimirira wakati n'agamba nti abalyake bw'oba temwagala mulekeeyo temumpa akalulu. Kyali kintu kizibu nnyo okuba nti omuntu anoonya obululu kisobola okuguma n'ogamba nti tompa kalulu bw'oba ng'oli mu lyake. Njagala okukubagiza n'okusaasira n'okuwa essuubi ti ffenna bwe butonde eyo gye tulaga. Allah kyaba asazeewo tolina kyoyinza kubanga okikolera oba okukikyusa. N'ebigambo ebyo obudde bwebwo, saba mukkiriza ebigambo byange bikome wano, naye nga mwebale nnyo abazze okumulinnyira mu musaayi, okujja kwammwe efuuke ennunuzi eri omwagala waffe ono. Allah abenga amummuza mirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.